Mutya abaagala abalungi abeekumira kusenga 5256. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku musajja atalina maanyi bulungi ag'ekisajja. But by the way ne bw'oba ogayina waliwo kye njagala okusharinga nga kikwatagana ku bintu bye tulya. Leero ngenda kwogera ku maji. Amaji ge bayita eggs. Amaji galina benefits nyingi eri omusajja. By the way n'omuntu n'abaana baga recommending abaana okugalya nga bato, baga recommendingira abakyala. Naye nakolako video ndowooza mabegako nga mbagamba nti ebiseera ebisinga emmere gye tuli affectinga nnyo oba ekola kinene nnyo. Emmere gy'olya oba ekintu ky'onywa before nga tonnaba kwezina oba ng'ogenda okwezina n'omwagalwa wo erina omulimu munene nnyo gwekola ku mubiri gwo. Waliwo ebintu by'olya ne bikunafuya ne bikumalamu amaanyi. Omusajja n'obeera ng'ogenda okwezina n'okanyi leero kyekintuuseeko ng'oluusi kivudde ku mmere gye walidde. Naye olunaku olwaleero tugenda kulaba amaji. Amaji gano eno gwe omusajja ali awo ng'omanyi nti ndi wa ddakiika 2 oba simalaako bulungi. Osobola okusalawo okubeera ng'olya amaji nga tonnaba kwezina ojja kuba olabawo enjawulo. Kuba amaji gayambako nnyo okubeera nga gastimulatinga blood flow oba okubeera ng'omusaayi gwe gudduka nnyo ekireetera omusajja okubeera nga asobola okuwangaala mu kisaawe oba asobola okuwangaala ng'azina emana. Nti nabagamba nti omukira gw'omusajja gukolebwa emisuwa. So omusaayi gwe bwe guba gudduka nnyo gulina engeri gye guba guleega emisuwa gino. Emisuwa gino buli we gyereega kitegeeza omukira gwe gugenda kubeera supported okuba nga guyimirira okumala akaseera akaweramu. Nabagamba nti naffe abakyala emmere gye tuli oba ebintu bye tulya nga tetunnabagenda mu kazannyo biviirako akasu ak'emmana yaffe. Like emmana yo okuwunya osobola okulya mukene n'owulira ng'ewunya mukene. Osobola okunywa yogati n'ebeera ng'ewunya yogati. So kyekimu n'eri abasajja nti waliwo ebintu bye balya ne byaffectinga obulamu bwabwe oba ne byaffectinga engeri gye bandibadde bazinamu emmanamu nga bali mu kisaawe. N'atuuka mu kisaawe n'akuweeweeta n'atandika n'agwa naye nga kivuddeko ekyo kyeba yalidde. Gwe omukadde we baleka okwomera kusenga 5256. Kwaniriza gwe omupya subscribing obeere ng'otwegattako akadde kateekeko obeere nga buli weteekayo video ogifuna. Mbalamusizaako buli omu omu gy'asinziira okundaba na buli omu mu kiti kyo ekyenjawulo. Mbalamusiza mwasibye mutya buli omu akaddeko oba ondabiddemu kuba waliwo abandaba ku makya, waliwo abandaba olweggulo, waliwo abandaba akawungeezi, waliwo abampuliriza nga bakola emirimu gyabwe, so kisinziira. So gwe omwami ali eyo nga olina embeera gy'oyitamu ey'okuba nga tosobola kutuusa mukyalawo ku ntikko. Banaye bagamba kino ekintu kinene ate kibi. Mukiraba ng'ekitini naye ffe abakyala kitwaffectinga. Era bw'oba olina omukazi nga yakugumira n'atayenda mu butuufu bwakyo ng'okimanyi nti mukyala wange tayenda naye nga deep down okimanyi nti ndi wa ddakiika 2 ndi wa ddakiika 3, omukyala oyo muwe ekitiibwa. Nze nkubuulira muwe ekitiibwa ate era mwagale kubanga kimanye nti akwagala. Ebintu bino bye mulaba mubiraba ng'ebintu ebitini. Nze nabagamba akabi abasajja ke balina kanene. Omukazi osobola okubeera omukalu ng'olina bukalu omwami wo n'aguma mbuuza lwaki asobola okugenda n'afuna replicant nemunyumirwa bulungi nnyo era n'amaliriza era nemunyumirwa nawe n'onyumirwa. Naye omusajja bw'aba tamalaako mukwana ekintu ekyo kikoze omusajja. Abamu beefuula n'abakambwe n'abijja mu busungu n'abeera nga yeenyiiza abamu koga buli omu alina engeri gy'akoopinga nakyo naye kiba kibi nnyo. So kyekintu kye tulina okufaako, kyekintu kye mulina okulwanyisa, kyekintu ky'olina okuinvestingamu n'otafuuka musajja luyongoyongo. Kuba n'omukazi akutunya n'agagatira bannoono oba yeekaniikirira ki n'obogole waka n'akutunya n'akupimapima n'agamba laba nnoono ono naye musajja naye munaye nga kiva ku ki kyakuba nti tosobola kumutuusa ku ntikko. Teri kintu kirumanga kubeera ng'oyidde bulungi. Kati kambagereze nga mmwe abasajja n'obeera nga weetegese omuwala yakusuubizza nti ngenda kuwaako kati kandite eno scenario n'omera bulungi empekezo obwongo bwo n'obuseetinga bulungi n'okola dduyiro n'olongoosa ewaka n'agamba mukwano leero nzija kiggwa out of the blue ng'akugamba ndi mu kkubo nzija namanaga nti omanyi sigenda sobola kujja tufunyemu obuzibu ewaka nzizeeyo ewaka.
omanyi nti osobola n'okuwulira nga ayagala okugwa eddalu. Kati w'osaasirira omwana omuwala gw'otegese n'omuteekateeka n'omuweweeta bulungi n'omutobya bulungi n'awulira nga ayagala mukira n'oba ng'ojja n'okoma mu magulu ng'akulaba nakawo naye nga ne bwakuweweeta ne bwakunuuna omukira ne bwakola ki tewali kyasobola kukola kugamba ng'oli awo bana ebimalamu amaanyi. So abaana abalenzi ekintu kino mukiteekeko nnyo essira ate mukiteekemu amaanyi mubeere nga mukiroboozaako nti bwe mba nga nnina embeera bwe nti neetaaga okujjanjaba ate tokoowa we bakulagirira nti kozesa ku lino likozese kola ku kino kikole. So olunaku olwaliro mbagambye tutunuulidde magi. Amagi ago malungi nnyo naye ate sigambye nti siika ejjoolirye nedda. Amagi gano eno tugalya nga mafumbe. Osobola okufumba amagi go abiri n'ogamba nti maze okulya gundi nkimanyi nti gawunya bubi naye osobola ogamba maze okulya emmere yange maliriza buli kimu n'ogenda n'olya amajigo n'ogenda n'osenya amanyogo n'ogenda mu buliri. It's the last food you are going to eat. Oba yemmere esembyeyo gy'olidde. Amajigo abiri oba asatu kisinziira ku appetite yo. Osobola n'okulya erimu naye kiri best okulya abiri okudda waggulu okubeera nga gasobola okukolamu omulimu omulungi. So ne weebaka n'obeera ng'osobola okuyimuka ekiro n'obeera ng'omuntu osobola omukwasaganya bulungi. Then okigezaako n'olaba nabagamba ebintu ebiseera ebisinga tudduka ne tunyoonya eddagala ne tukola biki naye ng'ate ebintu ebisobola oluusi okujjanjaba biri awo mu nju yo biri awo kumpi naawe. Ekisookera ddala nti omwami yenna bw'oba nga toyimirira bulungi obuzibu ebiseera ebisinga obuzibu buba buva ku misuwa gyo kubanga nabagamba era mbagamba nti omukira si ggumba nti liri awo misuwa. Blood flow yo emataringa nnyo era ekola omulimu munene nnyo okubeera ng'osobola okuwangaala mu kisaawe akaseera akawerako. Buli bw'obeera nga oli munafu emisuwa gyo mikyafu oli munafu okola bino okola biki naye ate amagi gano bw'oba ogalya gakuyambako okubeera nga gasobola okugolola emisuwa. Nabagambye nti gaddusa omusaayi gwo ku speed gayambako flow y'omusaayi n'ebeera ng'edduka nnyo ekibeera nga kisobola okuyamba okuba ng'oyima era ng'osobola okubeera nga mutakawo ayimirira okumala akabanga akawerako n'ozina bulungi mukyalawo kale n'omutuusako w'omutuusizza. So ekintu kino eno mukirwaneko mubeere nga mwefaako mubeere nga temubeera abasajja baluyongoyongo temunyoomebwa. Omukazi aleme kuyisaamu maaso kulobooza nti tolina ky'omugamba okitegeera kubanga nabagamba omusajja tamalaako ekituufu kiri nti omukazi oba tolina ky'omugamba omukazi akugumiikiriza aba akwagala nnyo abasinga akulaga nti nja kubeerawo naye ate n'abeerako amumalira ekizibu kye. Nze nina ne gwe mmanyi ng'omusajja ya finansinga amalira ekizibu kye mukazi we. Omusajja azaala era balina abaana basatu sigamba nti tazaala naye kubanga munaye tamalaako ate alina ekitiibwa mu society tayagala munaye mukazi wanobe tayasobola bituuzaamu bakulu yawa omukazi ebbeetu era amanye ennaku nti omukazi mukyala wange ennaku zino aba agenze wamusiguze. Osobola okuŋŋamba nti tekisoboka oba kisoboka kitekisoboka kyasobose dda bulungi nnyo teri kitasoboka mu nsi muno. Kale munzikirize enkome wano teweerabira kubeera nga otwegattako ng'osubscribinga ate oba olina kyoyagala okwongerako ku video yaffe osobola okuba ng'okiteeka mu comment section. Naawe alina kyoyagala okuwabula okiteeka mu comment section. Bw'alina kyonneetaaza privately onsanga ku +256 85 40 28 60 WhatsApp only. Tonkubira kuba bw'onkubira sinze nkwata ogenda kuba wenonyeka akasenteko. So nsanga ku WhatsApp tubeere nga twogera. Okwogera naawe kubeera free of charge sirina gwe nkyajinga ssente era sirina gwe ngamba nti njagala ssente. Nombuuza byombuuza nembeera nga nkuddamu. Omukama abankuumire mubeere bulungi. Yeah.